olunaku olwaleero era n'okusobola okwogerako gye muli abawagizi ba Kyaggwe abavujjirizi ba Kyaggwe okwongera okubategeeza nti ttiimu yammwe eri mu mbeera nnungi nnyo era nga bwe twasobola okuwangula omupiira gwaffe ogwasooka ku semi-finals tugenda okuddingana ne Buweekula ng'ate amaanyi mangi nnyo. Njagala obategeeza nti Kyaggwe ku mulundi guno yajja ng'eringa muwogo waggulu nvaawo wansi mmere. So ali mu kkooli ya Kyaggwe yenna ebyo byaliwo simanyi gomba tekubanko Kyaggwe ebyo twabimenyawo. Simanyi singo ekola biki Kyaggwe yakola ki? Bwe kuba tekubanga mu mipiira 12 naye Kyaggwe yasobodde okukola ki? Okubakuba. Era twagala obategeeza be Buweekula nti tujja ffe twagala buwanguzi bwokka. Kuba omuntu ng'onoobeera champion onakubanga owangula buli kimu ekikuli mu kkubo. Ebizibu byaffe twabitereeza kati Kyaggwe ye ttiimu ndowooza omukyala ne badde asaana okubanga awagira era n'okubanga alaba. So njagala okukunga abawagizi baffe bannakyaggwe mu Uganda yonna n'abali e Bulaaya bangi bagobera ttiimu yaabwe ku mitimbagano nti mujje mu bungi ko mwe basambi abe 12 ate ne mbasaba ati tutambule bulungi mumanye ebyaliwo mu mpira gwaffe gwaggulawo n'eggomba tubagala ate biddemu kuba njagala obbasuubiza nanze omutendesi ne bannange n'abasambi bange tugenda bongera essanyu tugenda kudda mu ssanyu ekyo tubasaba tutambule n'obwegendereza kwate waliyo Namboole nga 2 ekijja okuggwera. So njagala obbakunga nga mbagamba nti mujje ne tubeere beegendereza manager bantegeeza n'olukiiko tebakoze kujja security yagenda kubeerawo tukuma nga tugenda era n'okudda tutambule nga ttiimu tunule mu ssanyu lyaffe naye nga njagala obbata nti tugenda kubeera mwangu nnyo naye ndowooza nti ttiimu yange n'okudde bwe twongeddemu tuffe tugenda kukola kye baatukola tuffe tugenda tusooka okuteba Buweekula era Buweekula bwe banga eriyo ng'ekyatukola tugenda gisasula twagala tubakeererewo nabo nga bwe baatukiira bakiwulire nabo basobola okugujjayo ate naye nga manyi abazanyi bange beteeseteese bulungi nnyo bali wamu tusuubira nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe. Obuwanguzi bw'omupiira kyekiseera okulaba omupiira ogw'enjawulo ku lunaku lw'oku Sande nga tugenda okuddigana ne ttiimu yaffe eya Buweekula. Nga kooki bw'ayogedde ttiimu ya Buweekula ebasamye empiira 12 nga tekugwangamu naye ffe omulundi guno twajja kumenya likodi tumenye nnyingi. So likodi gye tugenda okuddamu okumenya y'ey'omuntu okumukubira awaka naye awulyeko bwe kiruma. So tweteeseteese bulungi tukubiriza abawagizi ba Kyaggwe n'abawagizi b'omupiira kubanga omupiira gwe gugenda kugatta amasaza mangi. Abaagala okulaba ku mupiira omulungi bagenda kubanga bavudde e Buddu bavudde wa bonna bajja balaba omupiira. Era bagenda okusinga okubeerako abawagizi guno. So tukubiriza buli kinoomu agenda okutambula okugenda e Buweekula akuume empisa abeere mukkakkamu. Tukubiriza bannaffe bannakyaggwe security eri tight. Bino bibadde byogera ku mikutu gye mbaddeko nga batugamba Buweekula yeteeseteese okutunda tiketi emitwalo 2 olunaku lwo Sande egenda tandika zitunda enkya omutwalo gumu tunaagenda okutuuka mu kisaawe e Buweekula enkya ku Sande emubende ng'omupiira bagulinyisiza emitwalo 2. Naye tukubiriza bannaffe ab'e Buweekula nga bwe twali emmengo mu lukiiko olwasembayo omupiira gwateekebwa ku mutwalo gumu aye n'ebyo twali tuwulira byadde bya mutwalo. So tubakakasa bannakyaggwe mweteeketeeka okugenda okulaba omupiira ne ssente zammwe. Kyonna kye tunaasangawo kye tujja okugenda nakyo. So tujja tumaliridde tujja kuna buwanguzi. Security tugenda kuvaana ne security okuva emukono. Tugenda kuvaana ne security okuva ewaffe egenda okukuuma abawagizi baffe egenda okukuuma abazannyi baffe egenda okukuuma buli muntu yenna anaabeera mu transaction oba mu transit eyo egenda okuba nga tugenda okutuuka emubende. Buli muntu agenda kuba alina obukuumi obw'ekika ekyawaggulu. So nsuubira buli muntu gy'ali ajje nga azze kuwagira mupiira nakubeera nga agenda kukomawo nga mulamu. So kigenda kusinziira mu behavior zaffe tutakola nga tukomawo. Tunaba tumaze okuleeta obuwanguzi ate si bwe bugenda okusembayo. Tukyalina okugenda e Namboole ng'ennaku z'omwezi 2 ate okuwangula ekikopo oba engabo. So ate gwe onoogenda okutuuka ku lunaku olwo ng'ofudde oba ng'ofunye obuvune. So weekuume osobole okuba ng'otuuka ku nnaku z'omwezi meka ennaku z'omwezi 2 ng'oli mulamu. So mbakubiriza bannakyaggwe ffenna tugwe mu bungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Olweggulo lwaleero basaba ne bannyabo okubategeeza nti Kyaggwe lyerimu ku masaza 18 agoogerwako ennaku zino. Ekitwogezaako mu byafaayo si birala wabula ng'omupiira kakati Kyaggwe gweyolesa mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka ag'Obwakabaka bwa Buganda.
twagala okwebaza abazannyi olw'empisa ennungi ze bayolesezza nga tusamba omupiira guno. Njagala kwebaza ttiimu ekulembera etukulembera olw'ebigambo byonna eby'empisa eziyolesebwa ku mulundi guno. Abaana basambye omupiira mulungi, boolesezza empisa nnungi, bawulidde ebiragiro bya bakama baabwe, era y'ensonga y'emu yokka esobodde okututuusa ku mutendera guno. Omutendera gwe tugendako si gwa kuzannya, gwa kufaana kuwona, naye tukimanyi bulungi era twekakasa nti Kyaggwe ejja kuleeta essanyu mu bannakyaggwe. Essanyu bannakyaggwe libaludde okukombako emyaka n'ebisiibo, nkakasa ddala mazima nga kyekiseera bannakyaggwe basanyukeko. Buli wooyita bannakyaggwe bali mu kuyiiya nnyimba, buli wooyita bannakyaggwe bali mu kusanyuka olw'ekigambo kino Kyaggwe, ttiimu ya Kyaggwe we batuusizza. Twagala okwebaliza ddala mazima mukadde waffe w'ekitiibwa Ssekiboobo olwa byonna byatukoledde, olw'obumu n'okumakuma abantu be okulaba nga ttiimu etuuka wano weetuuse. Ebigambo by'emizannyo si bintu byangu kubanga buli muntu omuzannyo agutegeera bubwe, naye ku mulundi guno neebaza bannakyaggwe bonna olw'obumu obulagibbwa mu kigambo kisaawe eky'obyomupiira. Eno egenda kubeera ntandikwa yaffe okutuuka ku toopu. Naye njagala kubategeeza nti bwe tunaatuuka ku toopu nga n'engabo tugireese, alidugijjako agenda kuluma n'ogwengulu. Omulundi guno Kyaggwe bwe tutwala engabo alijutujjako, nkyogera wano nga ne bakama bange bano bawulira, aliruma n'ogwengulu kubanga tetuli bangu mu bigambo bino. Njagala kutegeeza abantu mwenna nti twekunge, era nga bwe twategeezezza nti tugenda kulumba Buweekula. Ab'e Buweekula tubasaba ekintu kimu, mutuwe security. Tugenda kujja abantu bangi, ekintu kye tuliko tukyagala. Ffe mutuwe obukuumi, oba mutuwangudde oba tubawangudde, mutuwe obukuumi, abantu baffe batambule bulungi. Ebigambo ebyogerwa n'ebyokwewagawaga ebigambo tujja kukola tuti ebyo tebikola mu muzannyo guno ogw'omupiira, kubanga Ssaabasajja Kabaka yateekawo omuzannyo guno oguzannyibwe okugatta abantu be mu masaza ag'enjawulo. Kuba goolo 2-1. Eno yali yakumenya likodi kubanga mukimanyi bulungi Buweekula eno yali emazeeko tournament, gagala malako tournament nga tennakubwamu. N'olwekyo Kyaggwe yagikuba ate era nga bwegenda ogiddamu ku Sande. Basebo ne bannyabo yonna gye muli, omupiira gwaffe ogw'oku Sande gwe gusalawo ani agenda okuzannya final ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Museenene mu kisaawe Nambole nga bwe twamaze okulambikibwa bakama baffe ab'Emmengo. N'olwekyo mwalabye minisita nga atutegeeza. N'olwekyo ffe nga abakulembeze ba ttiimu y'essaza ly'e Kyaggwe tulina essuubi nti yenna anaayitawo wakati wa Buddo ne Kyaddondo, Kyaggwe gwagenda okukwata ku Sande. Okujja wano kwongera kubalaga bwetegefu bwaffe. Era tulayitira amawulire amalungi okuva ewa Taata Ssekiboobo Vincent Matovu, Bintu Bizibu n'olukiiko. Nange olukiiko lw'enkulembera okubalaga obwetegefu bwaffe ku mupiira gwe tugenda okuzannya ku Sande. E Buweekula gye tugenda. Omupiira ogwo nga bwe gumanyi bagambe gwe gusalawo ani agenda okuzannya finals. Twongera okukunga bannakyaggwe yonna gye muli, bannayuganda abaagala omupiira. Wala babadde babyeyogeza nti ye final y'amasaza, final y'amasaza eriwo nga 2. N'olwekyo naye mupiira gw'amaanyi nnyo, twongera okubakunga yonna gye muli, mujje ku Sande mutwegatteko tugende e Buweekula tusobole okulaba bwe tuwangula omupiira guno. Taata Luweekula tukutegeeza nti batabani ba Ssekiboobo bajja. Tujja mu mirembe era twagala kuvaayo mu mirembe. N'olwekyo nga nze ssentebe w'olukiiko luno, baganda bange bonna bendi nabo wano otuddukanya olukiiko lw'essaza lino ery'e Kyaggwe. Nga bwe twalayira ku ntandikwa nti ekikopo kya Kyaggwe, ndowooza ansi egenda etegeerekeka bulungi. N'olwekyo nja kuyita baganda bange bano nabo bagenda kubanyumirwa. Okwebaza management y'olukiiko luno olutambuza ttiimu y'essaza wamu ne management y'olukiiko lw'essaza Kyaggwe. Mbeebaza byonna n'abavujjirizi bonna abalabise nga bateekamu mu ttiimu yaffe n'abawagizi. Mbeebaza kusingira ddala kanneebaze abawagizi abatambudde ne ttiimu okuva ku ntandikwa. Kimanyi tugenda tuuka ku nkomerero nga ffe abalina obuwanguzi. Naye njagala okulabula ab'e Buweekula. Ab'e Buweekula mbalabula kuno kulabula kwammwe. Singo nagigamba ngenda bakaabya musaayi.
nabumwe Buweekula ngenda bakaabya musaayi kubanga abasinga abo bagamba wiponi ya Kyaggwe bawagizi ate nga kituufu abawagizi abe Buweekula mbalabula njija n'abawagizi bayitirivu era muteeketeeke ekifo kyaffe nga kyo kyetongodde tetwagalamu wa Buweekula tukyagala nga kyetadde nga kirimu bannakyaggwe bokka bokka bwe tutuuka awo ffe mutugambe bugambi nti wali weewammwe kubanga bannakyaggwe okuva ku magombolola 18 agakola Kyaggwe bonna beeteefuteefu okujja okulaba omupiira era tuli bayitirivu mulina okujja okukimanya nezo sente ze mugambye emitwalo 2 mwagala teekawo kiremya naye tugenda kujja mu bungi era nkunga bannakyaggwe mwena gye muli mujje mu bungi okugenda tugendera emitwalo 3 emmotoka eya bulijjo waliwo emmotoka ze bataddewo ez'obwereere waliwo emmotoka dabodeeka weeri ya mitwalo 5 kyangu ng'omanyi woonaagwa gwe munnakyaggwe yenna awulira ng'oyagala ogenda kapiira n'ekirala essaawa tugenda simbula ssaawa 3 tujja kuba tusimbudde mukeereeko tulina okugenda nga tutambulira mu budde obutali bwa kupakuka bayisaawa 3 mwenna mubeere nga muggweddeyo abava magombolola nga Nagifuma Ntenjeru abava Erugazi mwenna mukeereeko mujje mutwegatteko ng'obudde bukyali tusobole otambula mu budde obutuufu twagala ate tutuuke mu kkubo mutukubire masimu nti tujja mujje mangu tutambule ne vibe eyo gye mumanyi obulungi tugenda kudda n'obuwanguzi wano e Kyaggwe ku luno enteekateeka ya mulembe era mulina okimanya mwabe Buweekula mbalabula muve mu kkubo lyaffe ffe twagala kikopo operation kikopo kyetwagala tudde nakyo lunaku z'omwezi nga 2 bannakyaggwe mbakakasa bwe tuva e Buweekula tugenda komawo wano eno nga 2 tugenda tambuza bigere okutuuka e Namboole bo tebalina transport agenda batuusa Namboole naye ffe tuli ba bigere kitegeeza ffe obuwanguzi buli sayidi yaffe mwenna mbasaba mujje bannakyaggwe mujje mu bungi emmotoka weeziri ezibamalawo nebemugamba nti tawuni ezikidde tugende tukume Buweekula omuliro tusobola ogukumayo mujje nga tuli bayitirivu nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaale Ndakaawo nga banna Buweekula beewera bakyetaaga bakuba miggo bakola bonna emmengo yonna yeebaza nti Kyaggwe etambuza bulungi amawulire naye tetwali satwale mu kitundu ekiddawo basebo ne banyabo baako kati gye tumanyeyo amasaza ga Buganda ne mu masaza ga Ssaabasajja gonna ageewala okwongera okulambulula ku bweteefuteefu bwaffe Buweekula mukimanyi bulungi nnyo